Osaanidde taata. Yes, Lord. Osaanidde Katonda waffe. Yes, Lord. Osaanidde omutonzi waffe. Osaanidde. Osaanidde Mukama w'amaanyi. Osaanidde kitaffe atagwa. Osaanidde gw'ayaliwo. Era agwanda okuba. Gwe tunaatyanga, gwe tunaatendereza, gwe tunaayitanga, gwe tunaasangamu ekitiibwa. Ani Katonda wabula ggwe? Maanyi ki amalira okuggyako amaanyi go? Buyinza ki obalira okuggyako obuyinza? Kitiibwa ki ekirala okuggyako ekitiibwa kyo? Busobozi ki obalira okuggyako obusobozi bwo? Ani Katonda okuggyako ggwe? Ani omulala yatukola? Ani omulala atutegeera? Ani omulala atumanyi? Ani omulala gwe tukoowoola? Linnya lyani eddala lye tuyita? Kitiibwa kikirala ekitali kitiibwa kyo? Buyinza kyobulala butali buyinza bwo? Busobozi kyobulala butali busobozi bwo? Musawo kyomulala akwenkana Mukama? Ani nannyini linnya eryenkana eriryo? Buyinza kyobulala Mukama nge taata? Ani yawanika eggulu nga tayambiddwako? Ani ayakola enjuba n'omwezi nga tayambiddwako? Ani ayakola ebirabika n'endabika nga tayambiddwako? Ani ayakola ebirabika n'ebitalabika nga tewali amuyambyeko? Ani ayabamba eggulu nga tewali akwatiddeko? Ani ayajjuza amazzi mu nnyanja nga tewali akuyambyeko okugasena? Ani oyo Mukama nga yaliwo era aliwo era agenda okubaawo, omulala atali ggwe? Maanyi ki amalala genkana amaanyi go? Buyinza ky'obulala bwenkana obuyinza bwo Mukama? Ani asaasira nga bw'osaasira? Ani asonyiwa nga bw'osonyiwa? Ani ajjanjaba nga bw'ojjanjaba? Ani adduukirira nga bw'odduukirira? Ani asonyiwa nga bw'osonyiwa? Ali ludda w'alokola nga bw'olokola? Ali ludda w'ategeera nga bw'otegeera? Okuggyako gwe Jehova, okuggyako gwe Yakuwa, okuggyako gwe maanyi gaffe, okuggyako gwe ensolo y'obulamu, okuggyako gwe ekitiibwa kyaffe. Engalo zino zonna z'owulira Mukama tuzikubira gwe nga tuga nti osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka, osaanidde Katonda, osaanidde nannyini ggulu nannyini buyinza, Omukama gw'omutukuvu, kitaffe gw'atagwawo, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka era wa Yakobo. Mukama maanyi gaffe era kitiibwa kyaffe, Katonda wa Ibulayimu Mukama, omutonzi waffe Mukama, omusobozi waffe Mukama, ekitiibwa kyaffe taata, osaanidde. Yegwe gwe tunaatyanga era gwe tunaagulumizanga, yegwe gwe tunaayitanga era gwe tuneesiganga, yegwe gwe tunaatunuuliranga Mukama, yegwe gwe tunaayitanga Mukama nga tukwetaaga era Mukama naawe n'otudduukirira. Yegwe okuva mu buto Mukama ngegwe gwe tumanyi, yegwe okuva mu mbuto z'abanyaffe taata gwe watumanya, yegwe Mukama nga yatubumba taata mu ttondo ly'amazzi ayawanirira obulamu bwaffe Mukama nga tuli mu mbuto z'abanyaffe Mukama, nga ne banyaffe tebanategeera nti gye tuli Mukama gwe wali omanyi taata gwe yatutegeera nga tunatubumba na mu mbuto z'abanyaffe. Ani ayenkana gwe Mukama? Maanyi kyagenkananga go, buyinza ky'obwenkana obubwo, busobozi ky'obwenkana obubwo. Engalo zino zizo taata, okwaniriza mu kifo kino Mukama. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Mighty God, you are awesome in this place. You are awesome in this place. Yes. Mighty God. Yes. You are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. And you are raised. You are awesome in this place. Mighty God. You are awesome. You are awesome in this place. Mighty God. You are awesome in this place. Abba Father.
this place, mighty God. Yes, Lord. Yes. Yes, that's who you are. Yes, that's what you are. Our Father. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise, and you are praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, God. Yes, Lord. You are awesome in this place. Yes, Father. You are awesome in this Yes, Father. Situlende mosiriyo. awesome in this place. Situlende mosiriyo omutima gwo n'emikono gyo omugambe by'omumanyiko. Situlende mosiriyo n'emikono gyo n'eddoboozi lyo n'omutima gwo n'emikono gyo. Mugambe y'ebigambo by'omumanyiko. Mugambe yo by'omumanyiko ng'oyimiridde ku magulu g'abiri. Mugambe yo by'omumanyiko ekyo kye bayita okumusinza. Obanga mutonzi leka akyulire nga gwe kimugandi gwe mutonzi wange. Obanga ali akujjanjabyeko leka akyulire nga kimugandi gwe mujjanjabi wange. Kiki ky'omutegeerako kiky'omumanyiko leka akulire nga kimugamba. Oba omumanyi ng'omusawo kimugambe ndi Mukama gwe musawo wange. Obanga omumanyi ng'omukozi w'ebyewuunyo leka akyulire nga kimugamba ndi Mukama yegwe mukozi wange w'ebyewuunyo. Obanga omumanyi ng'omulwanyi ng'ali akulwaniddeko leka akyulire nga gw'okyogera. Mugambe by'omumanyiko situla eddoboozi lyo leka akyulire nga gw'okyogera ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo. Yes! Wulira eddoboozi ly'abantu bo Mukama. Wulira eddoboozi ly'abantu bo Taata. Wulira abakwebazole bye bakumanyiko Mukama. Mukama wange Taata. Wulira ky'oli gye tuli Taata. Wulira ky'oli gye tuli. Wulira ky'oli gye tuli. Wulira ky'oli gye Taata. Wulira ky'oli ssebo. Oli muyambi waffe Taata. Oli mulokozi waffe ssebo. Oli mudduukirize waffe Taata. Oli mmere yaffe ng'enjala etulumye. Oli mazzi gaffe nga tulumiddwa ennyonta. Oli ttaala yaffe nga tutudde mu nzikiza. Omuyambi waffe nga tulumbiddwa. Looya waffe wakati mu misango. Omulamuzi waffe nga tulina abatuvunaana. Oli wa kitalo gwe Mukama w'ekitalo. Osaanire gw'abeera omulamu emirembe gyonna. Twongera okwaniriza Taata. Twongera okwaniriza ssebo. Twongera okwaniriza amaanyi go ssebo. Twongera okwaniriza obusobozi bwo. Twongera okwaniriza amaanyi g'agalokola. Amaanyi g'agawonya. Amaanyi g'agatonda. Amaanyi g'agaleeta okudda obujja. Amaanyi g'Omukama. Amaanyi agakyusa. Tuganiriza makati gaffe Mukama. Engalo zino z'owulira ssebo. Twaniza omwoyo gw'omutukuvu. Amaanyi agazukiza Yesu Kristo okuva mu bafu. Taata ge twaniriza wano Mukama. Twaniza amaanyi agakyusa. Twaniza amaanyi agalokola. Amaanyi agaleeta okudda obujja. Amaanyi ge tulabyeko nga gakola. Amaanyi agagawaza ababadde abaavu. Agawonya ababadde abalwadde. Agajja Lazaalo mu ntaana. N'addamu n'ayimirira n'atambula. Amaanyi agazaaza Mukama. Kaana yali omugumba. Taata ge twaniriza makati gaffe. Agazaaza Erisabesi ayali omugumba Mukama. Tuganiriza agazaaza abagumba. Agawonya omukazi ow'ekikulukuto. Taata ge twaniriza. Gawonya ab'ekikulukuto abali wano. Mukama nga n'abalwadde abalala. Agazibula Mukama. Amaaso g'abattima. Taata ge twaniriza makati gaffe. Amaanyi Mukama agatalimwa. Taata nannyini kunabinza
agakola emigati 50 abantu ne balya Mukama getwaniriza gwaga agatalemwa era agatakendera era agatalemererwa getwaniriza makati gaffe Taata Mukama galesa abalumu enjala n'abalumu ennyonta banywe. Ayi Katonda oli luzzi lwaffe Mukama mwe tunywa twaniriza amaanyi go twaniriza ekisa kyo Mukama amaanyi go tuganiriza agatonde eggulu n'ensi Mukama Taata getwaniriza amaanyi Mukama Taata agaleta okudda obukya getwaniriza Mukama. Yes. Yes. Oh wow Mukama. Oh wow Taata. Oh wow Mukama bakama. Ekisa kyo leka kitambule makati gaffe Mukama wange. Ekisa kyo leka kikwate ku bulamu bw'abantu bo Taata. Ekisa kyo Mukama wange leka kikome ku bulamu bw'abantu bo. Omukono gwo gutayimpawadde Mukama. Gowagamba Mukama nti omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola era n'okutukwete kumogadde n'okuyinza ne gutayinza kuwulira. Mukama naye obutali butuukirivu bwaffe bwe bukwawudde ffe ne Katonda waffe ekigambo kye bwe kigamba twenenyeza ddala Mukama twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna Mukama bwe tumanyiiko ne bwe tutamanyiiko bwe twakola ne bwe baatukolera bwe tujjukira ne bwe tutajjukira Mukama obwakolebwa ffe n'obutaakolebwa ffe Taata twenenya obutali butuukirivu bwaffe twenenya ebibi byaffe Mukama twenenya obubambavu bwaffe Mukama twenenya obukaba bwaffe Mukama twenenya obwenzi bwaffe Mukama twenenya obutamiivu bwaffe Mukama twenenya Mukama Taata twenenya buli gasiya yonna twenenya emputu yonna twenenya olugesigezi lwonna twenenya akajanja konna twenenya obujja bwonna twenenya ebiruyi byonna twenenya obukyayi bwonna twenenya obubambavu bwonna twenenya buli kibi. Genda mu maaso ga Mukama mwana wa Mukama nga wetukuza. Bayibuli egamba mwetukuze olwayiro munaalaba ebyamagero mwetukuze enkya munaalaba ebyamagero makati gammwe mwetukuze. Bayibuli bwegamba temwetukuze enkya munaalaba ebyamagero makati gammwe. Bayibuli yegamba ekigambo kya Katonda bwe kigamba temwetukuze enkya munaalaba ebyamagero makati gammwe. Ekigambo kya Katonda bwe kigambye era nakakati bwe kigamba wetukuze onolaba Katonda nga atambula makati go. Bayibuli egamba omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza n'atayinza kulokola era n'okutukwete kumugadde era n'okuyinza n'atayinza kulira naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawuddemu ne Katonda mmwe. Ekigambo kya Katonda bwe kiri bwe kyogera mwana Mukama tomukwatirwa nsonyi. Bayibuli ga nti alikwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu nange ndi mukwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika abangi. Akadde kano toyuza byambalo byokka toyuza byambalo byo naye yuzayuza omutima gwo yuzayuza omutima gwo yuzayuza omutima gwo. Tobaako kyeweesigalisa tobaako kyokweka leka Katonda akulire gw'omugamba nti Mukama Taata mu kino nsonyiwa Taata mu kino nsonyiwa. Mugambe byojjukira ebyotajjukira bimugambe ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa abaakusooka ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa abaana bo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa bbaawo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa mukyalawo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa abakulembeze bo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa paasitawo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa abakolesitaayo ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa bannayuganda ebyakolebwa ggwe n'ebyakolebwa abakulembera. Genda akakuwulire genda Mukama leka akuwulire nga weetukuza mu maaso ge. Akadde kakwetukuza ne Katonda anaatambula mu makati gaffe ne Katonda anaayitaayita mu bantu be ne Katonda obutali butuukirivu tebumuziyize ne Katonda anakomako kubanga wetukuziza ne Katonda yonna gy'oli ngamba gwali wano naawe ali eri ku TV naawe ali eri ku radio. Leka Mukama akulire nga omwenenyereza leka Mukama akulire nga weetukuza leka Mukama akulire nga weenenya leka Mukama akulire nga weetukuza. Ne Mukama n'atambula mu bulamu bwo ne Mukama n'akola mu bulamu bwo n'agalwadde ganaasimbuka. Bayibuli egamba nti ye Katonda asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu ate bw'amala n'awonya endwadde zaffe zonna. Asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu ate bw'amala n'awonya endwadde zaffe zonna. Asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu n'awonya endwadde zaffe zonna. Waliwo gw'asumulula wakati mu kukyenenya waliwo ebikuvaako wakati mu kwenenya waliwo ebisimbuka wakati mu kwenenya waliwo endwadde eziwona wakati mu kwenenya waliwo emizimu egisimbuka wakati mu kwenenya n'okusonyiwa abalabe bo
okusonyiwa abalabe bo ne byojjukira bojjukira basonyiwe byojjukira basonyiwe bayibuli egamba tube mutalisonyiwa nammwe temulisonyiwa bayibuli egamba totusonyiwe ebyonono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi ng'oli wakati mu kwenenya teweerabira okusonyiwa. Mukama wulira taata wulira eddoboozi ly'abantu taata wulira eddoboozi ly'abaana bo abamenyese Mukama wange taata wulira Mukama wange abamenyese wulira okwetukuza kwaffe mu makati gaffe wulira Mukama okwenenya kwaffe taata bayibuli nti abika ku kusobya kwe taliwona abika ku kusobya kwe taliwona asirikira ekibi kye taliwona talisonyibwa talisaasirwa talirokolebwa abika ku kusobya kwe taliwona abika kusobya kwe taliwona. Katonda ayagala kukyalira abantu be era Mukama akyalira abantu be naye ayagala kulira ng'omugamba te Mukama saasira 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 taata wulira eddoboozi lyaffe eryo saasira Mukama saasira Mukama tusaasire taata ku lwa Uganda tusaasire Mukama ku lw'abaana baffe tusaasire Mukama ku lw'abakitaffe tusaasire Mukama ku lw'abanyaffe tusaasire Mukama ku lw'abazadde baffe tusaasire Mukama ku lw'abakozi baffe tusaasire Mukama olw'abapangisa baffe tusaasire Mukama olw'abalandiroodi baffe tusaasire Mukama kubanga twakusobya kubanga twakwonoona tetujja kubyejja Mukama bye baakola ffe twabikolera ddala kubanga bo bye baabikola naffe twabikola saasira Mukama obutale butuukirivu bwaffe bwonna sonyiwe obutale butuukirivu bwaffe sonyiwe ebiri mu mitima gyaffe osonyiwe ne mu kibi ekikesibwa ne mu bibi ebikesibwa Mukama n'embi ebikesibwa okkiriza okwetukuza kwaffe okkiriza okwenenya kwaffe Mukama okkirize Mukama otusaasire obambafu bwaffe tubwenenya mu maaso go emimwa gyaffe egy'oluwewere tugyenenya mu maaso go Mukama egimala googera ne twogera bye tumanyi ne twogera n'ebye tutamanyi ne tuwalampa n'abatukulembera otusaasire Mukama okwereetako ebikolimo otusaasire ssebo Mukama eddoboozi lyaffe Mukama obambafu bwaffe busongolwe obambafu bwaffe busonyibwe ayi Katonda obutali buwulize bwaffe obubbi bwaffe bw'ekimu eky'ekkumi nabwo tubwenenya Mukama taata saasira saasira Mukama saasira ssebo Mukama twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna bwe tujjukira ne bwe tutajjukira bwe tumanyi ne bwe tutamanyi wulira Mukama taata buli akyogera taata wulira buli ayenenya taata buli ayenenya muwulire taata buli ayenenya muwulire taata buli ayenenya mutunuulire taata buli ayenenya awulirwe taata buli ayenenya essaala ze leka zituuke mu maaso go taata buli ayenenya asanyibwe asonyibwe buli ayenenya omusaayi gwe gumunaze Yesu taata buli ayenenya ekikolimo ekimubaddeko leka kikutuke taata buli ayenenya menya amaanyi gonna ag'ekizikiza agabadde ku bulamu bwe. Yes, teeka emikono waggulu teeka emikono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga owulidde okusaba kwange kwonna kwentadde mu maaso go gwe wagamba nti bwe musabanga mukkirizenga nti muweereddwa. Kati olw'okubanga ndi mukkiriza ate nga nsabye paati yange ngikoze kati nzikiriza nti kyonsabye kyenkusabye wakimpadde kyenva nkwebaza kati kyenva nkwebaza kati zikube zinogere ddala mu linnya erya Yesu. Ngambye zikube zinoge Hallelujah. Mukubireka abakwaya bano mu ngalo bakoze omulimu gwabwe. N'abakuba ebivuga mubakubireko mu ngalo n'abakoze omulimu.
Mukama ffe bazibwe. Njagala tugende mu Bayibuli yo ngenda kusoma ebigambo bitono nnyo n'oluvannyuma n'atuula. Erinnya lya Mukama libazibwe. Otuuse mu Bayibuli yo mu kitabo ky'amateeka essula ey'omunaana. Abasumba mwena abaliwo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yebazibwe nnyo. Ndabayo n'abadinkoni bangi mbakubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu. Mwebale okubeera abasumba abatagwanga abakyali ab'amaanyi. Mukama waffe yebazibwe. Obikudde ekitabo ki ky'amateeka mumeka? 8. Genda ku linnya lw'e16. Genda ku lw'e16. Ky'amateeka 8:16. Naye olw'obudde gendya ddala ku lw'e17. Ky'amateeka 8:17. Lugamba nti era olemenga okwogera mu mutima gwo. Gamba nemenga okwogera mu mutima gwange. Wali okitegeddeko nti ne mu mutima mulimu emimwa? Obadde okimanyi nti mu mutima mulimu emimwa? Munange emimwa tegiri wano okukawuka, n'eri mu mutima waliyo emimwa egyogera. Abantu amu teboogeza gino mimwa, boogeza mutima. Ekyo Katonda takinaako buzibu bw'obanga oyogeza emimwa gyo egy'omu mutima. Naye kino ne mu mutima gwo tekiyitangayo. Kiriwa? Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi gange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Ekyo fire. Ekyo tekiyitanga mu mutima gwo. Ekyo y'entandikwa y'amalala. Ekyo y'entandikwa y'obutagulumiza Katonda. Kasita otandika okweraba nti gwe weefudde ky'oli, kasita otandika okweraba nti waliwo ekirala ekikufudde ky'oli ekitali Katonda, olwo n'obwetaavu bw'okusinza Katonda nga bubula. Olwo ng'otandika kugulumiza ekyo ky'olowooza nti kye kikufudde. Olwo otandika obutalaba nnyo bwetaavu bwa Katonda, kubanga gw'olinayo ekirala ky'olowooza nga kye kikufudde. Abantu ab'enjawulo balina ebintu eby'enjawulo bye balowooza nti bye bibayambye okutuuka we bali, era bye bavaluwinga, era bye bagulumiza. Bayibuli bw'egamba nti tosinzanga bakatonda balala wendi era tobavunamiranga. Bayibuli bw'egamba nti teweekoleranga ekifaananyi ekyole era tokivunamiranga. Abasinga obungi kumwe mulowooza nti balabika baali bagamba bakatuliki bokka, era mu bwongo bwammwe bwonna buga nti okirabye babagambyeko, babaganye okuvumba ebifaananyi. Kye bayita ekifaananyi kintu kigazi, kyekikoma ku bifaananyi by'abakatuliki byokka. Kitegeeza ekintu kyonna ky'otunuulidde ky'otaddeko amaaso go mu kifo kya Katonda ng'olowooza nti ekyo kye kikuyambye, era ng'olowooza nti ekyo kye kikutaddewo, era ng'olowooza nti ekyo mwe muli amaanyi go, era ng'olowooza nti ekyo mwe muli success yo. Naye ng'emirundi egisinga obungi obwerabize bwe bututawaanya nti byonna bye tugezaako okwekwatako waliwo abaali babyekutteko ne biba disappointinga, ne bibayiwa. Bw'oboyogera ku buyigirize, obuyigirize bulungi nnyo, era mwenna abakubiriza musomese abaana, era ne mwenna abasoma mbacongratulatinga, ne mwenna abakyasoma mbakubiriza musome mumale. Tobivaamu ng'obudde bukyali, soma omaleyo, ebbaluwa ozigyeyo. Naye
tebera garanti. Obuyigirize si ye garanti ya success. Kubanga si buli ayasoma nti ali bulungi. Era si buli ayasoma nti ya succeedinga. Mukama bw'atazimba kibuga, bw'atakuuma kibuga, abakuuma bakola batya? Mukama bw'abanga si yazimbye ennyumba, abagizimba bateganira busa. Nolwekyo mu buli kye tukola twetagamu Katonda. Wetagamu ani? Wetaga Katonda. Kubanga yayina amaanyi ag'enkomeredde agasalawo nti bba n'olyoka oba. Yayina amaanyi ag'enkomeredde agasalawo nti fuuka n'olyoka ofuuka. Yayina amaanyi ag'enkomeredde agagamba nkuleseewo. Wangi nkuleseewo naawe n'olyoka osigalawo. Nkuwanguza n'olyoka owangula. Nkusitudde n'olyoka osituka. Bw'aba takusitudde ne bwe weesitula osituka bw'oddawo. N'olwekyo mu bulamu bwo tewabangayo ky'osongako olugalo n'ogamba nze ekyo kye kinfudde kino kyendi. Ekyo kiba kiyita kusinza bifaananyi. Kasita abanga si Katonda gw'oyogerako, obeera wamaze dde okuteekawo ebifaananyi, era bali bakuba Abakatoliki emiggo, naawe egigyo girinde. Ojja kuddawo basekerere nnyo nga naawe ogenda kukubwa mbooko. Kubanga mu bulamu bwo olina bye watunuulira n'oga singa tabadde bba wange nze saalifuze kino kyendi, singa tabadde mukyala wange yanfudde kino kyendi, singa tebabadde baana bange bannanga okuzaala kuno, banekamba bulire mwezaalira abaana, sokolaba abaana bange kye banfudde. Golowooza buli ayabazaala bakimufuula oba gwe wazaala weka? Gwe wazaala weka, buzo yakunene kozi gwe wazaala weka. Mune waliyo n'abalala abazaala era nabo balowooza nga gwe bw'olowooza ne bitabeera bwe bityo. Obanga gwe kikubaddeko bw'omala obbeebaza gulumiza Katonda. Wangi bannange era okufumbirwa kuno banekamba buuliri nalyoka nenfumbirwa bannange. Bagambye buli ayafumbirwa bamuzimbira. Ojja okola essavyo genda ng'obuuza buli omu ku omu. Bagambye nti buli mufumbo ali mu ssanyu. Katonda kitwala Katonda gw'oba ogulumiza, Katonda gw'oba osinza, Katonda gw'oba ossamu ekitiibwa. Obanga gwe ekikyo wakirabamu omukisa, nga wakirabamu obuwanguzi, nga wakirabamu essanyu, gulumiza Katonda. Toyogeranga mu mutima gwo batuganye. Mu bufunze tobangayo ekirala kyonna ky'ogulumiza nti kye kikuyambye okufuuka ekyo ky'oli ekitali Katonda. Katonda kubanga ekikyogezaako okuwaana, waliyo n'abalala abakiri abatalina success eyo, waliyo n'abalala abakirina abatasakisidinga nga bwe batyo. N'olwekyo gulumiza Katonda. Olunyiri lugambye toyogeranga mu mutima gwo, era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi gange n'amaanyi g'omukono gwange guno bye binfunidde obugagga buno. That is rubbish. Era ekyo bwana ng'okiyisa mu kamwa ko ng'okyenenyanga, obeera mu kuwemula, towemulanga. Ne mu mutima tekiyitangayo. Ne mu mutima tekiyitangayo. Ngambako nti amina. Ole 18 lugamba naye onojjukiranga Mukama Katonda wo. Onookolanga otya? Lwaki onoomujjukiranga? Kubanga oyo yakuwa obuyinza gwe okufuna obugagga. Yakola atya? Sikyabawulira. Yakola atya? Ekiregeza yabugaba.
ye yasalo nagagwebeera naawe nkwadde obuyinza genda obeere naawe nkwadde obuyinza beera ani abugaba yagaba obuyinza but thou shalt remember the Lord thy God for it is he that gives thee power. Somebody say power. Now in that context, that word power is the same word as anointing. It is God that anoints people to become rich and to get wealthy. Somebody say anointing. It is God that anoints you. Nagamba kati gwe nkufuseeko amafuta ogenda ogaggawale. That same word power, that word power is the same word for grace. It is God that gives grace. Somebody say grace. Chisa. Chiba chichi? Kubanga sigwa singo kuduka emisinde. Chiba chisa. Kubanga ebyogamba byewasoma sigwa bisoma weka. Chiba chisa. Kuba buli kyogezaako okuwana sigwa kirina weka. Bwoba wana figa sigwa ogirina weka. Buli kyogezaako ga kino sigwa kirina weka. Magama gojja kulaba yabakirina nga tebafuuka nga kyoli. Nolwekyo at all times remember the Lord your God. Worship the Lord your God. Wanji? Chisa. Gamba neighbor nti chisa. Kozi gwe kye kyakulemesa okufa COVID nga ate abalala baafa. Masiki. Sanitizer. Wanywa munywe. Owa munywa bunywe sanitizer. N'abaamunywa baafa. N'abamukola baafa. N'abaamuyiya baafa. Ne masiki jezaava baafa. Gwokubanga wasigalawo si masiki si sanitizer, gwokubanga wasigalawo kisa. Teeka ggulu emikono ugikubira Yesu. Kubera Yesu ngalo nga mugamba balo lw'ekisa. Kyonna ky'oli kisa. It is God and it is him who gives the grace to people to get wealth. Olaba n'okulokoka obulokozi kisa. Kiki sikyabawulira kiki kubanga twogera amazima. Kati gwe ekyakufuula omulokole kubanga wasoma nnyo Bayibuli. N'abakusinga ogimanya ne mu Bible school wali abatalokokanga ate nga bagisoma mu Bible school mu seminaariyo omuntu agenda mu seminary n'amalayo emyaka gyena n'avaayo nga talokokanga nga anywa sigala n'ewalagi naye nga atabadde mu seminary ng'alinga yoli nti abadde mu cemetery. Gwatalinyanga nayo wanji gwatalinyanga na mu seminary kale laba ategeka kati booli omulokole kisa. Kiki kisa. Ne Bible togimanyi omanyiko ennyiriri ziri awo bwe zityo ntonotono naye laba ekisa kya Katonda ne kikulokola. Who gives that power? Who gives that grace is called God. Somebody say God. It is he that gives thee power, grace, anointing, ability, favor. It is he that gives. Somebody say favor. Say it again, favor. Just a favor. What is favor, by the way? What is favor? What is favor? How do you interpret favor? What is the definition of favor?
Favor is the same as grace, by the way. Favor is the same as grace. Kisa. Ekisa kitegeeza okuwa ekitakujyamu. Ekitajja bwe mulimo olina gamba nkukwatiddwa kisa. Kitegeeza interview wagigudde. Wakoze otya? Wagigudde naye ndiwe ekisa kale tukuwadde. Nkuwadde okole. Kisa. Oli akuyambye n'akuwa ekitakugwanira. Nagamba omulamuzi nagamba musango gwakusinze era badde balina okusiba emyaka 18 naye nkukwatiddwa ekisa nkusonyiye. Ekyo Yesu kye yatukolera. Kubanga g'amazima gali bwe gati. G'amazima gali bwe gati. N'okutusinga gwali gwatusinga. Okusinzira mu standard za Bible ffenna nga bo tulaba ntwali condemned era nga tubeera mu condemn. Ffenna Bible kyebega nti amukkiriza sikyabawulira amukkiriza naye ate atamukkiriza gumaze. Buli gwolaba atamukkiriza gwamala. Nange gwali gwammala. Amukkiriza teguli musinga. Atamukkiriza guba gumaze. Gwaggwa dda. Ekitwagaza Yesu yatunona mu kondemu. Abali bagenzeeko eruzirabamu ekyo ekitegeeza ekyo. Obeera mu kondemu abakusalira dda nti oli waakufa. Naye lwakubanga bakuwanika ku kalabba nga tebannafuna time. Era nga buli lwakutunako baga naye bona tunamuwanika ddi. Oba tubawanika omwezi ogujja nga 15. Wangi? Wamasebo si bwe kiba? Kondemu kitegeeza jangu wano kakoze otunnyonnyole. Kubanga gwe wagendayo ko mu University of Understanding. Oli mukugwa ebintu byayo bitegeera. Kondemu kitegeeza ki? University of Understanding. Bano tebalinyangayo oli agambye lugamba mbo fire. Yes, yebazibwe. Amanya gange nze Grace Kiza Kakooza. Na etata wa Alpha ndi musajja mufumbo. Nagenda mukomera mu action bene enkola emyaka 7. Nenjimaliriza kondemu kitegeeza omuntu wamusalidde ogw'okufa. Omulamuzi bwe bakutoya ku musango wa capital offense gezanga aggravated defilement murder n'emisango bw'egito rape. Omulamuzi n'agamba nti gukusinze ogenda kuttibwa bamenyaamu peni wagimenyaamu abasirikale b'amakomera nga bakutwala eri mu kkomera lya upper prison gye batereka abakondi mbayitayo manju. Bw'obeera manju kati manju eyo gy'obeera paka omuntu gwe bayita hangamaani lwaliwulira nga asiimye najja n'akola ki? Nga yalidde nakkuta. Bw'afuna olunaku nga yalidde nakkuta. Nga bwe bagamba nti kabaka akoze eki? Asiimye. Kati hangamaani waasiima kubanga kugamba obeera okeesa lukya nga nkuku ya mutamiivu. Ye yasalawo. Kubanga ye omulamuzi yamala dde okukola ki? Okukutta. Ye omulamuzi yakutta naye ono yakyakoleseewo. Kati ye wayagalira wakunyoolera. Tolina n'omugamba nti ng'onnyodde bukyali. Ye wagoloka ku makya nawulira nga akunyoola lwaleero. Talina na gwe yeebuzaako akunyoola bunyooze. Kondemu. Kati eyo ffenna nga bw'otulaba wano. Okuva ku lunaku Adamu lwe yakola ekibi n'asaliza ensi eno omusango. Ffenna nga bw'otulaba wano gwali gwatusinga nga tuli mu kondemu. Era nga tuli manju. Twali manju. Kati ono omukulu kyasigadde okubabuulira. Ajja babuulira ddi lw'ovaayo ate ng'obadde manju. Kyateranga okubaawo wano lwakuba ndwawo okukiraba ennaku zino. Kibeerawo nga independence egenda kubaawo. President ow'eggwanga lwakyalako eruzira n'alambula abasibe n'ayitako emmanju. N'agamba nti gwe naawe mufulume mugende. Obuyinza obwo President w'eggwanga yekka yaaba nabwo. Obuga nti gwe nkuddidde mufuluma. Oba naga nti abo abali awo bonna 50 bafulume.
toyina bw'ofuluma n'okomawo ku kyalo n'oga nti nagusinze. Tosobola kyogera, toyinza kiyisa mu kamwa nagusinze. Obadde waggwa okusalira era obadde manju obadde kukondeemu ng'obulirako olunaku lwe bakuwanika. Pulezidenti yekka yalina obuyinza okuga nti kale gwe naawe mufulume mugende. Kati ekyo Yesu kye yatukolera. Ani awulira agambe nti amiina? Yatusanga tuli mu kondeemu nga ku ffenna tekuli awoza eby'ensonga, tekuli awo abo eby'amazima, nga ffenna tulinze hangamaani, ffenna nga tugenda mu geyeena nga gwatusinga dda, nga tuliyako byaffe bye tukesa lwe tubala, ffenna nga tugenda mu geyeena. Bayibuli kyeva egamba mu Yokaana 3:16 ti Katonda bwe yayagala ensi eno. Yakola atya? Katonda bwe yayagala ensi eno. For God so loved the world and he gave his only begotten son. Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'akola atya? N'awaayo omwana we yabaafa mu kifo kyo, kuba wali wagwadde okusalira omusango, ate nga Bayibuli ega nti empeera y'ekibi kwe kufa. Wali oteekwa okufa olw'ebibi byo bye wakola ne bye baakokolera edda Adamu bye yali yakolera, nga bw'ogattako ebibyo kaweddemu owedde nga oli wakufa. Yesu najja n'agamba abo mbaleke bagende, oyo muleke agende kanfe mu kifo kye. Oba okubira Yesu ngalo zikubanga ne zinoga. Era ffe abaategeera ekyo kyobulaba nga twafuuka property ya Yesu. We became Jesus' property. N'obulamu bwe tuyina ffe abamu ku ffe tuli mu bonus. We are living a bonus life. That's why our lives are not that important. Obulamu bwaffe bwonna buli committed kuweereza Katonda ffe abamu. Kyobula ffe n'okwesaasira tetwesaasira. Wangi nenzijukira nga ndi property ye, n'obulamu bwe ndivinga ndivingira mu bonus, kuba naali badde nafadda ne mugenda nga nagenda dda. Kati ekyo buli lwe nkijjukira ne mugamba Mukama wange kankuweereze. Ndi kyuma ekyali kisuuliddwa ku kasasiro nga n'okutalagga kyatalagga dda. Yesu n'akirondayo, n'akizigula, n'akisiiga langi, n'akiwa obulamu bupya, kiddemu kikole emirimu. Yokaana 3:16 gwe badde batuwadde, wamaddamu omutuwe otuwe ulya bwagamba ole 17 nalwo lumpe. Kansooke nsoma olwondumaleyo. For God so loved the world and he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Give me 17. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Okay? Give me 18. He that believes on him is not condemned, but he that believes not is condemned. Asula mu condemn. Atamukkiriza. Ulira. Amukkiriza teguli musinga. Atamukkiriza gwamusinga da. Asula mu condemn. Asiiba mu condemn. Eri gye batugambye manju gyalira gyakolera, ne bw'aba asoma ku university gyasomera, ne bw'afumbirwa gyafumbirirwa, ne bw'aba azaala abaana bazaalira mu kondeemu. Gwaggwadde okusala. Buli muntu yenna atannalokoka omusango gwe gwaggwadde okusala, tegugenda kusalibwa, gwaggwa.
gwasalwa ddi buli nga n'okuzaalibwa tonnazaalibwa nga gwaggwadde okusala kasita Adamu yakikola. Katonda agamba nti abo bonna abagenda okuva mu Adamu bagende mu muliro bonna. Wagenda okuzaalibwa nga gwaggwadda, gwe wagenda okukola bino ebibi byonna bye wakola: obwenzi, obubbi, obusamize, okubba obusimu, okubba enkoko, okukwata ente, ebyo wabikolera mu kondeemu. Wasinzira mu kondeemu gye wabikolera. Manyi oli abasibe abakolera ebibi mu komera, oleda ali mu komera ate nga mwakolera ebibi. Abasibe banywera enjaga mu komera, abasibe balira ebisiyaga mu komera, olede ali mu kondeemu ate gyakolera effujjo. Simanyi ulira era wulira, tewafuuka mwonoonyi nti olw'okuba wakola ebibi. Wakola ebibi olw'okuba wazaalibwa ng'oli mwonoonyi. Oba enjawulo giraba? Nkudiremu. Tewafuuka mwonoonyi nti olw'okuba wakoze ebibi. Wakola ebibi kuba by nature wazaalibwa ng'oli mwonoonyi. Omuyembe tegufuuka muyembe kubanga gutaddeko emiyembe. Guteekako emiyembe kubanga muti gwa muyembe. Oba okuba ngalo ng'okubira Yesu mukubira zino weebale wamma. Otegedde Yesu gye yatunona? Otegedde Yesu gye yatunona? He that believes on him is not condemned, but he that believes not is condemned already. Bible gamba he will be condemned, but he is condemned already. Era wali wagatogenda tuka mugeni Mukama byange bigenda genda bitya nze nga tebansalidde ajaga ndi wagenda okuzaalibwa nga waggadde okusalira. Abo boolaba baalokoka nabo bennyini nabanona mu kondeemu, be baanona mu kondeemu mukubireko oyo yatunona. Kati mmwe mwenna abatalokoka nga bye mutuvunaana, lwaki tubaleetako akatinko ka Yesu, akajanja ka Yesu, lwaki tuyimba nnyo, lwaki tuyimba nnyo, lwaki tukuba nnyo engalo, lwaki tuzina nnyo, lwaki tulamu night prayer. Kubanga mmwe temutegera Yesu gye yatujja, temumanyi gye yatujja kye kiboogeza. Mukayita kajanja naye omusajja yatujja wala. N'obulamu bwe tulivinga tuli mu bonus, yatuwa buwe, yatuwa nyongeza. Mukubire engalo Yesu. Mukama yebaziwe. Ono kyavudde gandi olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi gange obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Kyabuwemu tokiyisanga mu kamwa, naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga nga n'ensonga aziwa asobole okunyweza endagaano gye yalayirira bajjajjaabo. Ani agaba obuyinza? Ani agaba obuyinza? Katonda yagaba obuyinza. Obwetaaga abukuwe kuba yabugaba. Bw'aba tabukuwadde ne bw'otawaana otya era olina mugamba abukuwe. Kati abamukumu enjawulo gye mutalina yeeno, sente osobola okuba nga ozirina naye nga toli mugagga. Sente si bwe bugagga. Kyangu nnyo omuntu okufuna sente naye ng'era akyali muwanvu, naddala bw'abanga tali anointed to be wealthy. Sente osobola nozironda wali mu luguudo naye tekitegeeza nti kakati olwo oli mugagga.
ne bugenda libuduka kati nolonda ekkutiya ya sente ng'erimu obuwumbi 3 okutuusa ng'oli mugagga obeera okyali mwavu ne bw'ozisikira era kyobulaba abasika zibagwako mangu okubanga aba yafunye bintu naye nga tali werethe talina werethe obugagga bubeerawa Katonda yabugaba gaba mafuta obugagga gaba mafuta teziba sente era ekimu kyekireeta kinne waakyo money will never bring wealth but wealth can bring money kiwetaga mu maaso ga Katonda gandi kimbuulire kiwetaga si sente wetaga the anointing to become wealthy wetaga ki you need the anointing to become wealthy and to get wealth and to make wealth the anointing when you only get money wanji obeera toyina kyoyina basoona zikubako zonna abagezi b'e Kampala bakufumba ne bazibba zonna n'okomaa n'otuga ne musumba $1,000,000 ya dola gye nalonda okimanyi nti sikyayinako n'emu nga zonna bakufera ne bazitwala kubanga you were not anointed to become wealthy. Katonda bwe yasisinkana Sulemaani ekiro nga Sulemaani awadde Mukama ensigo ekiweebwayo kya nteeze 1,000 Mukama bwe yajja Katonda bwe yajja yabuza Sulemaani oyagala nkokolere ki what can I do for you Sulemaani nasobanagana Mukama wali mpadde amagezi Mukama nompa amagezi kubanga nkulembera abantu wantadde okubeera kabaka naye Mukama abantu bano benkulembera beetaaga omuntu alina amagezi Mukama namugamba nti amagezi ngakuwadde naye n'ekirala kyendaba kye weetaaga okubeera n'amagezi nga tolina ssente tekiriiyo amagezi g'omuntu omwavu abantu bagayita bulalu temubawulira nga abantu nga boogera mwana nga bobeera n'amagezi amangi naye ng'oli mwavu abantu balabira ddala mbogenda kuvaako waya era batandika okyogera ntera okulya nga boogera nti naye amagezi gamutabula omutwe kasita bulaba nga olina amagezi naye nga tolina ssente nga bakwogerako kya nti amagezi gamukola gatya amagezi gamutabula omutwe yagwa eddalu alina amagezi mangi gamutabula omutwe kubanga balaba tegalina bye gataddewo kasita amagezi oba nago nga tolina byotaddewo tewali birabikako nga baga nti amagezi gamukola gatya mugezi naye amagezi gamutabula omutwe yagwa eddalu naye nga amagezi ge gamusukkako amagezi g'omwavu ne bw'aba ayogedde byamagezi balaba muntu agenda kutabuka mutwe kati Katonda kyava agamba Sulemaani nti amagezi ngakuwadde naye okwewunya abantu okugamba nti watabuka omutwe ne ssente ngenda zikuwa n'obugagga ngenda bukuwa wangi naye ate tetulabako Katonda ng'akasukira Sulemaani ekkutiya ya ssente yamuwa ekkutiya ya ssente munyambe mwena bakyaliwo Katonda yawa Sulemaani ekkutiya ya ssente naye ate yamugamba obugagga ngenda bukuwa yamuwaaki sikyabawulira yamuwaaki yamuwa eri power gye tuwulidde power yamuwa amagezi n'amuwa ne anointing to make wealth eyo gye nkusabira Katonda gy'aba akuwa say anointing say it louder the anointing Mukama akumpeere anointing okay Mukama akumpeere anointing which is the same as grace power grace favor okay do you know what byonna bizaala ekintu ekigenda okubaako wangi bigenda producing ekintu kimu bigenda ku producing kibayita ideas to make a wealth. Say ideas. Bino sagala bigamba bijja kulumya omutima naye ate nyino bigamba
gunaawona oddemu amagezi. Enjawulo y'abaavu n'abagagga mwana wange teba nnene nnyo. Wandiyagadde gimanya wangi? Poverty is just a result of lack of ideas. Kasitoba nga tolina ideas kola sente ebyogagga walabyerabire. Katonda baba nakugaggawaza kyagenda okukola mu bulamu kiri eki agenda kudropinga mu mutwe gwe atonyezeeyo ettondo lya idea ogikamula eveemu sente. Yimirira byonaze okwogera mbyogedde. Yimirira yimirira teeka emikono agolu njagala kusabira. Teeka emikono agolu. Teeka emikono agolu. Teeka emikono agolu gaa nti ayi Mukama mpulidde nti gw'ogaba amaanyi abantu okufuna obugagga. Amaanyi ago tugawulidde nti kyekisa, ge mafuta, bwe busobozi, ze ideas. Ayi Mukama gwe ayawa Sulemaani amafuta ago gwe gwentuukiridde mu mutwe gwange muno. Tonyezaamu ebirowoozo, teekamu amagezi, teekamu ideas. Mutwe gwange teekako ekisa, mpa amagezi, mpa okutegeera, mpa okumanya, mpa okubikkulirwa. Nteekako ekisa mu linnya erya Yesu ekikola obugagga. Nkooye obwavu, saagala bwavu, neekutulako obwavu. Obwavu bunnemeseza n'okubuulira enjiri n'okuwangula emyoyo. N'ab'ekika kyewaffe bagaanye okulokoka lwa bwavu bwange. Olwaleero mbwekutulako mu linnya lya Yesu. Ekyoyo ky'obwavu nkulagira, ta obulamu bwange, ta amagezi gange, ta emikono gyange, ta okutegera kwange mu linnya erya Yesu. Ayi Mukama gwagaba amaanyi abantu okufuna obugagga gampa olwaleero. Era omwezi guno leka gubeere omwezi ogw'enkyukakyuka, omwezi gw'enkyukakyuka mu bulamu bwange. Mpa amagezi gesifunangako bukyambaawo. Nfukaako amafuta nga buli kyenkwatako kirama bulami, nga na buli kyendowooza kizaala, nga buli kyendowooza kikulaakulana, nga kiraba omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Kuba nga bweweebaza mugambe Mukama nkwebaza olw'amafuta g'ogabira abantu. Nkwebaza Mukama olw'amafuta g'ogaba. Nkwebaza Mukama ebyange bikyuka mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Mukama ono musabye akunzigiremu ebirowoozo eby'obusiru byonna, akunteremu ebirowoozo eby'amagezi. Mukama ono musaba mu kifo ky'okuloota embwa nga zikugoba wangi oloote idea ezireeta obugagga. Wangi okusinga okumala ekiro ekiramba ng'oloota embwa zikwebaseeko. Abantu baloota bakola nnyonyi, abantu baloota bakola bizungirizi,
golota mbwa zikugoba nezikwata nezikwebakako. Fire mu linnya erya Yesu. Olwo tolina kajjajjaako akafiira mu kwanza eyakatemambidde nga kakuwa akamba akaganda. Jjajja yafiira mu kanzu yakatemambidde ngende ku y'omwenge. Abantu balota bintu by'amagezi batwala mu maaso, golota jjajja waakuwa akambe kaganda. Olota akubalira empiso ezizibukula setoovu nga zakubalira bwe bugagga bwa transferinga gy'oli. Ogaba nalose ekiroto bakitegeeza ki? Nalose nga jjajja ambalira empiso 37 alabika yadde ampa bugagga mu mpiso za setoovu. Abantu balota bagenda Bulaaya, balota batikkula konteyina. Wangi gwolota otunda ddagala lya nsansa lyokka. Nsaba Mukama akyuse ebirooto bye mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Mukama akyuse ebirooto byo. Oluteye ebintu eby'amagezi ate obisse mu nkola ate biveemu ssente. Genda Katonda akyuse ebirooto byo musajja gwe. Teekawo omutwe. Genda Mukama akyuse ebirooto byo. Omutwe guno gugendemu ebirowoozo eby'amagezi, idea ez'amagezi. Abakopa bakopenga gwe mu linnya lya Yesu. Olwo osogula mwenge mu lyato. Oli mu lyato osogola mwenge mu lutyatya. Nolugogava ekibadde kitegeeza ki? Naluse nsogola omwenge mu lutyatya. Abantu balota bakola nnyonyi. Teeka emikono waggulu. Mukama mumpere idea y'amagezi egenda okukyusa obulamu bwe mu linnya lya Yesu.